Yesu yaja alokole abalina ebibi. Abatuwuliriza era abatulaba twagala okwebaza Katonda ataddewo omukisa guno okujja okutuula gye tutudde n'okwongera okutunuulira era n'okwetegereza okufa kwa Yesu tukusomya mu byawandiikibwa era nga bwe mumanyi obulungi nti ekitabo kino ekitukuvu bwe kyali kiwandiikibwa enteekateeka yali ngazi era scripts zawandiikibwa zaali nnyingi era waliwo bingi ebitaateekebwa mu Bayibuli oluvannyuma lw'okwetegereza n'okulaba ng'ebyo ebyateekebwamu byebyo ebiyimusa era ebiyinza okulera n'okukuza obulamu obw'okukkiriza nga tugoberera Kristo eyakomerera ate n'azuukira. Twebaza Katonda nti bwe tujjukira era bwe tulaba okufa kwa Yesu waliwo bingi bye tusigala twebuuza. Buli muntu yenna bye yandyagadde okumanya. Kale mu kiseera kino kaakano twagala okutunuulira okufa kwa Yesu bwe kwatambula era n'okumanya enteekateeka yonna yatambula etya okutuuka ku kuttibwa kwe era baani abaalina omukono mu lugendo lw'okufa kwa Yesu. Tujja kutunuulira abantu bonna abaali mu lukwe luno era tujja kutwala omutawaana okuzuula ebyafaayo by'abantu bano abeetaba mu nteekateeka y'okufa kwa Yesu. Ekitundu kyaffe kinaasooka tujja kutunuulira abantu ab'enjawulo era be tulaba nga baalina omukono mu lugendo lw'okufa kwa Yesu. Okusookera ddala mu abo be tugenda okutunuulira tulina King Herod the Great. Ono yafuga okuva mu mwaka 37 BC okutuuka omwaka ogwokuna BC. Ye yali kabaka mu biseera Yesu we yazaalibwa era Herod the Great yazaalibwa mu mwaka 73 BC mu kifo ekiyitibwa Edom. Ono ye musajja olubereberye eyayagala okutta Yesu era mu nteekateeka eyakolebwa Yesu n'atwalibwa e Misiri gye yakulira. Herod the Great azaala abaana basatu be bano. Omwana asooka yali ayitibwa Herod Archios era ono omwana we owokubiri yali Herod Antipas n'omwana we owokusatu yali ayitibwa Herod Philip. Abaana bano taata waabwe ng'amaze okufa batwala obukulembeze bwa taata.
era ekitundu taata kye yali afuga kikutulwamu ebitundu bisatu. Archelaus Herod yaweebwa kimu kyakubiri ku bitundu taata we bye yali afuga. Ababiri Antipas ne Philip ne bagabana ekitundu ekyokubiri. Abo be baana basatu Herod the Great be yazaala. Herod the Great yafa mu mwaka ogwokuna BC era yafiira mu kitundu ekiyitibwa Jericho. Mutabani we Herod Archelaus yafuga okuva mu mwaka ogwokuna AD okutuuka mu mwaka ogw'omukaaga AD era yazaalibwa 23 BC mu kifo ekiyitibwa Judea. Yafa mu mwaka ogw'18 AD. Omwana ono yali mukambwe nnyo nga taata we Herod the Great, era yatawaana nnyo mu bufuzi bwe ng'afuga ekitundu ekyo ekyekimu ekyokubiri kye yaweebwa, era teyakola bulungi. Enkomerero nga bwe tugenda okulaba Emperor eyali Rome n'amuggyako obukulembeze, era obukulembeze ekitundu kye yali afuga ne kiweebwa Pontius Pilate, nga bwe tunaalaba gye tuneeyongera nga tutuuse ku Pontius Pilate. Pontius Pilate bw'aweebwa ekitundu ekyali kifugibwa Herod Archelaus kyamwongera nnyo amaanyi mu bukulembeze obwo, era ne kikosa nnyo Abayudaaya ekyaleetera ekitundu Antipas kye yali afuga okubeera rebellious oba okuwakanya ennyo obufuzi bwa Piraato. Era tulaba bwe tugenda mu byawandiikibwa tulaba nga Herod Antipas ne Pontius Pilate baafuna obutakkaanya nga bwe tunaasoma ebigambo bino, naye ng'obutakkaanya obwo buva ku kitundu kino ekyayongerwa Pontius Pilate okukifuga. Abayudaaya kye baalaba nga waali ng'awatali bwenkanya, era ne kireeta olutalo lunene nnyo ekyavaako obutakkaanya era n'enkolagana ya Antipas Herod okugenda ng'enafuwa ne Pontius Pilate. Kakati Philip naye mu kitundu kye yali afuga yakifuga okuva omwaka ogwokuna BC okutuukira ddala omwaka ogwa 39. Omwana ono yazaalibwa mu mwaka ogwa 20 BC, yazaalibwa Palestine, era n'afa omwaka ogwa 34 ku kyalo ekiyitibwa Bethsaida. Abagenze mu nsi entukuvu ekifo kino mukimanyi bulungi nnyo. N'olwekyo njagadde tutunuulire abaana bano abasatu nga batwala obukulembeze bwa taata waabwe mu gutundutundu ogunene nnyo gwe yali afuga ogwagenda nga gukutulwamu. N'olwekyo ekiseera bwe kituuka Yesu ng'amaze okukula ng'ali Misiri, bateekateeka okumukomyawo
e Bethlehem. Mu kiseera we bateekerateekera okumukomyawo e Bethlehem, ekitundu ekyo kyali kifugwa Herod Archios, eyali alina obubonero n'enfuga n'obukambwe obufaanana obwa taata we Herod the Great eyaliwo nga Yesu azaalibwa. Kakati mu lugendo lw'okukomawo kwa Yesu yali alina kugenda Bethlehem, naye olw'okubanga omusajja ono yali amaze okukola akabonero ak'okutemako Yokaana omutwe, era tewaaliwo kubuusabuusa kwonna, Yesu yatya okujja okuleetebwa mu kitundu ekyo kubanga yali ajja kumutta. Era mu nteekateeka ne bateesa atwalibwe e Nazaaleesi. Awo bwe baamala okutuukiriza byonna nga bwe byali mu mateeka ga Musa, ne baddayo e Nazaaleesi. Bw'osoma Yokaana essuula 1 ennyiriri 46, oza tuyinza okusoma ebigambo bino ne mubiwulira bigamba bwe biti. Yokaana essuula esooka olunyiriri 46 lugamba bwe biti. Nasarayiri n'amugamba nti mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi. Ndowooza kati mulaba nti Yesu okuva e Misiri okugenda e Nazaaleesi baakirabanga tewali ayinza kuva Nazaaleesi, gye yava agende e Galiraaya, atandika okukola nga bwe tulaba mu byawandiikibwa. N'olwekyo okukula kwe n'okukuzibwa kwe ne kubeera nga tekuli kumpi nnyo ne Herod Archios olw'ensonga eyo. Era bwe tunaaba nga tutunula Luka essuula 23. Teeba, ani akkubye? Tulagule, ani agenda okukuba? Mulekeraawo. Ngambye nti mumuleke. Mumuleete mu lukiiko. Tubuulire, gwe Kristo. Bwe naababuulira temujja kukkiriza, ne bwe naababuuza temujja kunnyanukula. Tumutwale wa Piraato. Tulaba Yesu ng'atuuse ku kiseera eky'okuttibwa. Piraato amukomyawo mu mikono gya Herod. Awo ne bamutwala wa Pontiyo Piraato, omufuzi Omuluumi yali asingira ddala obukambwe, era yali akomeredde abantu bangi ku musaalaba. Kale mwagala ki wano? Ku makya bwiga ki? Tukutte omusajja ono ng'akyamya abantu baffe. Yaleta akasambattuko mu katale k'omu yeekaalu. Kibonerezo ki kinaamuweebwa? Siraba nsonga emuteekesaako musango. Sigiraba. Bamusize dda, asasamaza abantu ng'abagaana okwa Kaisaali emisolo. Yeeyita Kristo, kabaka. Kabaka? Gwe kabaka w'Abayudaaya? Oyogedde. Yatandikira mu Galiraaya, ate kati azze na wano. E Galiraaya? Omusajja ono mu Galiraaya? Obanga bwe kiri, Kerode yanaamukolako? Andi akyali mu Yerusaalemu, si bwe kiri? Era omwana ono bw'azzibwa mu mikono egyo, kubanga Abayudaaya bwe bamusitula ne bamutwala ne boogera byonna bye baayogera, yabagamba nti mumuzzeeyo ewa Kerode. Mumutwale wa Kerode. Munajjukira nti bamuzza ew'omusajja eyali amaze okwogera nti naye omusajja ono ye musajja gwe natemako omutwe n'azuukira.
yali amutunuulira mu kifaananyi ekyo, kubanga ye yamutemako omutwe. Naye bwe yawuliranga ebyamagero Yesu bye yakolanga, n'abagamba abamuli okumpi mu bukulembeze nti omusajja gwe twatemako omutwe yazuukira y'oyo. Era mulaba Yesu bw'atuuka mu maaso ga Kerode, atulabe ekyaddirira bwe yatuukawo. Awo Kerode bwe yalaba Yesu n'asanyuka. Luka 23:8. N'asanyuka nnyo kubanga okuva edda yayagalanga okumulaba ng'awulira ebigambo bye, n'asuubira okulaba ng'akola obubonero. N'ababuuza ebigambo bino bingi, naye ye n'ataddamu kigambo. Wozzi weeyitaani? Be bani abo boyita abayigirizwa abo? Bangi bagamba nti okola ebyamagero. Nkolerayo ekyamagero. Mukama wange abadde ajagalaza abantu bonna, yeeyita kabaka. Omusajja ono kabaka? Dic mihi, poteste se smihite vel crucifiggere vel liberale. Poteste se sipi. Nisi ilo te supim. Tradita. Ici tu connecti bi. Tradita. Aspetta. Hentische Sibiles Ganna. Olukwe la tehewe. Re il Kaiser. Hashkuthak. Die Titsalem Damate fascinerosos! Antun te heon di băini făve. Avudule Antun. Anaza cu minta ma di anasham. Dehewe! Dame! Aleina! Mukiso yatalina esitalako. Yesu yali musajja muvumu. Mu Lungereza enkerettanyi gye tuyita Fox agezaako okutegeeza abaleeta obubaka nti mugende mu mugambe ti ngoba ne dayimoni. Oyo ye musajja Pontius Pilate gye yasindika Yesu. N'olwekyo okusirika kwa Yesu kwali kwa nsonga, si kulwanga omusajja ono yali ayinza okusituka omulundi gumu n'alagira timugende mu mutte. Ekyali kiyinza okukontana n'ebyawandiikibwa. Oyo ye Kerode eyaliwo mu biseera Yesu ng'akomezebwawo. Yagezaako okukozesa obufuzi n'omukono ogw'ekyuma okufaanana ne taata. Njagala kakati tulabe Pontius Pilate eyali
mu nteekateeka ezaasembayo n'okufulumya ekiwandiiko kye yakasukira Abayudaaya ng'abakakasa nti abawadde olukusa okugenda okutta Yesu. Omusajja ono yayatiikirira nnyo mu kyasa ekyokuna nga kiggwaako, era ekyasinga okumuyitimusa kye kiwandiiko kye yakwasa Abayudaaya n'ekikolwa kye tumanyi obulungi kye yakola bwe yanaaba mu ngalo. Tujja kulaba lwaki Pontius Pilate yanaaba mu ngalo ng'awakwasa Yesu Abayudaaya. Yazaalibwa mu mwaka 12 BC era yafa mu mwaka 39 AD. Kirowoozebwa, there is a school of thought, nti we yafiira yali amaze okufuuka omukristaayo. Damate fascinerosos! Antun teheon di băinic să vei. Avudule Antun. Anasa cu minta ma di anasham. Era tugenda kulaba emperor eyaliwo mu kiseera ekyo ng'alagira omusajja ono attibwe, kubanga bw'afuuka omukristaayo yaweebwa ekitiibwa ekyobwa canon. He was canonized. Era bw'attibwa omulambo gwe gwasuulibwa mu river Tiber. Era a school of thought kyerowooza nti ennyanja eyo Tiberias yabbulwa mu emperor eyaliwo mu kiseera Yesu we yattibwa. Emperor oyo nga yali ayitibwa Tiberius Caesar. Eyo yennyanja omulambo gwa Kerode mwe gwasuulibwa oluvannyuma lwa mutabani we, kubanga emperor ono yali ayitibwa Caligula. Emperor ono yali mutabani wa Emperor Tiberius, era tulaba nga omwana ono asikira kitaawe olubereberye. Omwana ono amannya ge amaberegerye, erinnya lino erya Caligula lyamuweebwa nga amaze okufuuka emperor, naye amannya ge amatuufu yali ayitibwa Julius Gaius Caesar. Kati oyo ye mwana eyasikira taata we, era bw'amala okutuuka mu bukulembeze alagira okuttibwa kwa Pontius Pilate. Pontius Pilate yagenda mu exile, era bwe yawulira nga emperor awadde ekiragiro attibwe, kirowoozeka nti ye yennyini ne yetta by suicide. Kyokka njagala abooluganda mutegeere kino ti omusajja ono Pontius Pilate ye prefect. Abalooma bwe baawambanga ekitundu
baateekangayo abakulembeze be baayitanga ba prefects okutwala n'okufuga ekitundu ekyo. Naye Pontius Pilate ye prefect eyalina yekka obuyinza okusalawo nga teyeebuuzizza ku Emperor e Roma Tiberius Caesar. N'olwekyo oyo ye Pontius Pilate gwe mujjukira obulungi ng'anaaba mu ngalo okuttibwa kwa Yesu era ng'akasuka ekiwandiiko Abayudaaya kye baasanyuka ennyo kufuna ne bajaguza. Yesu yaja alokole abalinde